Katambi kolaba ku screen eddakiika eno mukwano gwange. Ebyo byolaba si bipapula, ebyo byolaba si gabookisi gasibiddwa wantu. Wabula ezo bando na bando ez'ensimbi. Ekigambo nsimbi bw'okikozesa kiyinza okufaanana ng'ebinusu. Ezo bando ne bando eza ssente ezigambibwa mbu zezisinkaniddwa mu bimu ku bikwekweto ebikyagenda mu maaso mugamu ku maka ga sipiika Anita Among. Kati nno wetutuukidde ekiro ky'olunaku olwaleero ng'ennaku z'omwezi 16 Maayo mwaka 2026 nga ekiro mugenda mu maaso n'okusesa kisesa gye buvuddeko okubeera I think obaawo naddawo bubeezi kale ndowooza awo tujja kuddawo bubeezi katusooke tugende wano gye buva ne gye bugenda. Ensonga ekyasinze okuba ng'ereeta obuzibu okututuusa ku bizibu byonna sipiika Anita Among byalimu ke katambi koolaba ku screen eddakiika eno. Bannayuganda okuva ennaku nga 6-7 emabega, in fact okuva wiiki nnamba nga bwezze etambula, babadde nga boogera ku mmotoka ya sipiika gye yagula ey'ebbeeyi obuwanana ebalirirwamu obuwumbi 3,400. Wabula bangi emmotoka eno mubadde temugirabangako. Mukwano gwange njagala okutegeeza nti kyolaba ku screen eddakiika eno ye mmotoka ebadde yogerwako ebbanga lyonna. Bangi mubadde nga muteekayo ebifaananyi bya white, muteekayo ebifaananyi bya mmotoka ya bbulaaka, abamu nga just downloading bifaananyi ku internet. Kasita owandiikamu nti Rolls Royce nga kifaananyi ky'osanzeyo ky'otimba n'okugamba abantu nti kyekyo. Kati nno ekifaananyi ky'olaba oba akatambi k'olaba ka mmotoka bwe yali eri ku kisaawe ky'ennyonyi Entebbe, era nga yali egenda maaso n'okuba nga eyingizibwa mu ggwanga. Kati ekisookera ddala oluvannyuma lwa byonna nga bigenda mu maaso, sipiika kasita ebintu byatandise okuba nga byonooneka, emmotoka eno yasoose neddusibwa oba netwalibwa esobole okuba ng'ekwekebwa, abasajja bagireme kuba nga bagituukako. Wabula amawulire agagenda mu maaso n'okuba nga gavaayo era bwino afubutukayo okuva ku mmotoka eno mukwano gwange. Ekisookera ddala wadde bangi badde balowooza nti emmotoka eno yatuuka wiiki emu oba wiikisi 2 emabega, ekiri confirmed emmotoka eno ebadde eggwanga yali yingira ng'ennaku z'omwezi 12 January omwaka 2026. Wabula njagala okujjukiza nti ng'ennaku z'omwezi 12 January wali wabula ennaku 2 zokka okulonda kwa bonna kugenda maaso n'okuba nga kubaayo, era nga kuno kwaliwo ng'ennaku z'omwezi 15 January. Kwegamba bannayuganda baali bali mu kweteekera kugenda mu kalulu kulonda pulezidenti wa ggwanga, nga ne sipiika agenda maaso n'okuba nga yeetegeka okuba nga afuna ekyuma ekipya, era kyamutuukako ng'ennaku z'omwezi 12 January. Ojja kujjukira nti sipiika already akaluluke ebibye byali biwedde, yali talina muntu yali amwesimbyeko ku kifo ky'obwa woman MP wali ebukedya, ekitegeeza nti ye yali talina pressure yakweraliikirira kalulu, nabwe ekityo yali yeeraliikirira bweraliikirizi oba mmotoka ye ekika kya Rolls Royce Cullinan enaatuuka nga tewaliwo kamogo kagituuseeko. Ebirala ebivuddeyo ku mmotoka eno mukwano gwange kyekyokubeera nti emmotoka eno teyaleetebwa mu mannya ge, wabula bwe bagireeta okusinziira ku mpapula emmotoka yaleetebwa under Anita Foundation Limited, oba ekitongole oba kyewandiise ekibiina eky'obwannakyewa ekimanyiddwa nga Anita Foundation Limited. Emmotoka nkugamba ekika kya Rolls Royce ekyo tubadde tukimanyi ebbanga lyonna, era ng'emmotoka eno eva mu Bungereza, United Kingdom. Nagamba nti Bungereza eyo yavaayo dda neteeka envumbo ku sipiika Anita Among, era nga takkirizibwa na kubanga awuubayo lubu lwa kigere. Wabula ate gye byakkiranga emmotoka eno mukwano gwange eyo gyevudde. Emmotoka eno oyinza okugiyita okubeera nti eri mu kika oba body description yayo a station wagon, era nga amafuta enywaga petroli. Emmotoka bulijjo ze muzuuza mukwano gwange si ze eziizo. Emmotoka eno eri mu langi ya bbululu.
era nga bwe kuba kutuuza etuuza abantu 5 bokka. Emmotoka eno okumanya yali mpya ekitenkanika bwe bakebera ku mileage bwe baali baripootinga wali ku URA bawandiikako nti 58 km oba 58 kilometers. Mukwano gwange bagamba nti emmotoka eno yali ya 58 kilometers mileage. Kiba kitegeeza nti already emmotoka eno yali tetambulangako. Olw'ensonga bwe bateekako nti 58 kilometer mileage balamu kuva Kampala paka Ntebe nti lwe lulinga olugendo emmotoka eno lwe yali yatambuddeko. Oba okategedde bulungi mukwano gwange. So yalinga eyandiba data omu kwakyagenda maaso n'okuba nti avaayo ku mmotoka eno. Newankubadde ng'ebintu we byatandise okuba nga bicyacuka n'okubeera nga bitabuka, mukwano gwange babadde balina okugenda maaso n'okuba nti basooka bagijje mu kifo, bagende maaso n'okubaako ne we bagiteeka, okwongera maaso n'okuba nti nno eminene n'emisanvu gisooka ne giyita. Still wengenze maaso n'okuba nti nzigira okwongera okuweereza story eno mukwano gwange, akawungeezi k'olunaku olwaleero nga bakyagenda maaso n'okuba nga bafaakuuza n'okuwenja ekigambo neesigamye nnyo ku ky'okuwenja, oba nga bakyagenda maaso n'okuba nga bakola search ku maka ag'enjawulo aga sipiika. Nagambye ojja kugenda maaso n'okuba nga oyogera e Nakasero ate era mukadde ke kamu n'oyogera ne side zeeri Ekigo. Bannamateeka be olugenze maaso n'okuba nga bawulira nti omuntu waabwe ebintu birabika byatabuse dda, bagenze maaso n'okuba nga basitukiramu, nga omu ku bano kubaddeko omukulu Kanso Caleb Alaka, ono nno ye representative oba y'omu ku bakanso be, si ye yekka wabula ne bakanso abalala oba bannamateeka be abalala bagenze maaso n'okuba nga batuuka. Ensonga nno ebadde ereese bannamateeka ba Honorable Anita Among. Kino mu mateeka era abantu abagoberera ebyamateeka mukimanyi bulungi nti omuntu naddala nga bali mu kumunoonyerezaako n'okubaako ebintu eby'enjawulo bibagenda maaso n'okuba nga bafaakuuza here and there, bannamateeka be balina okubeera nga babeerawo ogenda maaso n'okuba nga beetegereza oba ddala buli kigenda maaso n'okukolebwa kikolebwa mu mateeka. Kati nno bannayuganda abamu batandise okuba nga bawa suggestions naddala ku mmotoka ya Honorable Anita Among. Waliwo agambye nti and where is the Rolls Royce? Let them bring it and park it at Uganda Museum so we can all go and marvel at it. Nti emmotoka ya Honorable Anita Among kyebandibadde bagenda maaso n'okuba nga bakola kyekyokuba nga bagyetika ne bagitwala tibagyetika ne bagitwala wali ku museum oba ekkadiizo ly'eggwanga, kyekigambo ky'Oluganda ekitera okukozesebwa ku museum, nti ffenna at least tutandike okuba nga tusituka tugende twerolere ku kidduka kino ekitemya ng'omuntu ekigula obuwanana n'obuwanana bw'ensimbi. Ate era still bwe buzibidde ekiro ky'olunaku olwaleero okusinziira ku mawulire agabadde gava mu nsonda ezeesigika, driver eyagenze maaso n'okuba nga avuga emmotoka eno ekika kya Rolls Royce n'okugenda maaso n'okuba nga agikweka erinnya okusinziira nga bwe gabadde gatambula nti omukulu oyo amanyiddwa nga Bob ye yagenze maaso n'okuba nga addusa emmotoka eno okugijja we babadde basobola okuba nga bagisanga. Ate era mukadde ke kamu kigambibwa nti omukulu ono yakolanga driver wa speaker, then oluvannyuma n'afuuka assistant secretary oba akolanga omuyambi wa omuwandiisi mu yaafiisi ya sipiika, era nga mukadde ke kamu y'omu ku babadde ku bakozi mu paaliyamenti awo. In fact ekirala kyenfunye kyekyokubeera nti ne muganda wa sipiika amanyiddwa nga George Ochokan y'omu ku bandi banga ebintu we twogerera si birungi ku sayidi yaabwe.
watutuukidde wano olunaku olwaleero honorable era abadde leader of opposition Joel Ssenyonyi naye avuddeyo n'abaako byawandiika still nga abigatta ku situation eri mu kugenda maaso eya speaker wa parliament y'eggwanga. Awandiise n'agamba nti when we raised concerns about Jennifer Bamtorachi, former CEO Uganda Airlines, some people said we were just malicious. When we raised concerns about the speaker, the same people said it was both malice and hatred. But as someone once said, give time some time. While I'm not confident at all that the regime is now serious about fighting corruption and bad governance, because that's their DNA, at least this should be a lesson to leaders whom they used to do ridiculous things and then throw them under the bus. Honorable Joel Ssenyonyi ng'agamba nti we nasituka ne mbayo ne mbagamba ku nsonga za Jennifer Bamtorachi eyali akulira Uganda Airlines. Abantu abamu bagamba nti ffe tusekeeterera n'okubaako obubaka bwe tuwa obukyamu era nga bagamba nti twali tusiga bukyayi. N'agamba nti naye olumu omuntu agamba nti obudde kiwe obudde. N'agamba nti ye nga Joel Ssenyonyi tannakkiriza nti osanga batandise okubanga bali mu kulwanyisa nguzi n'enfuga embi. N'agamba olw'ensonga yakimanyi bulungi bano kiri mu DNA yaabwe. Naye n'agamba nti at least kino kyandibadde ekyokuyiga eri abakulembeze bonna abakozesebwa okubeera nga bakola ebintu ebisusse we byandibadde bikoma ate ng'oluvannyuma bamala okukola ebintu ebyo abasajja bamala ne babakasuka wansi wa baasi. Obadde bubaka bwa leader of opposition Joel Ssenyonyi. Kati nno mbadde kugamba mukwano gwange nti gye buvuddeko okubeera mukwano gwa sipiika era ng'okubeera ng'olina connection ne sipiika n'okubeera ng'akumanyi era ng'akwagala kibadde nga kintu kirungi nnyo era nga kyeyagaza. In fact nga bw'otuuka mu bantu esobola n'okubalaga n'obagamba nti nze nina ennamba ya sipiika. Wabula we butuukidde olunaku olwayo ng'ennaku mwezi 16 Mayi 2026 nga twolekera okuyingira mu ennaku z'omwezi 17 kati okubeera mukwano gwa sipiika, okubeera ng'omumanyi, okubeera nga mbadde mwogerezeganya era nga muwuliziganya nga mulina ne transactions ze mbadde mukola mukwano gwange essaawa zino tekisobola kubeera kyangu n'akamu. Kale nzikiriza nkutegeeze ku bannaffe aba Honeybites bagamba nti bo omulimu gwe bakola gwa kukolera byakulya eby'abaana abadda ku masomero. Bwe tugamba abaana abadda ku masomero saabo bokka abadda ku masomero wabula n'ababeera ewaka balina package ey'ebyokulya eby'abaana mu line efaananako bwetyo. Gwe bakubire bukubizo bagambe njagala package y'ebyokulya by'abaana abali ku masomero oba abaana abalya ebyokulya. Balina ebyokulya yogera ku daddies, yogera ku binyeebwa, amawogola, yogera ku bagiya, yogera ku cupcakes, yogera ku donuts. Osobola okubafuna ku 0709 787508 ate era mukadde ke kamu bw'oba oyagala ku pizza size yonna era ennamba y'emu ate era mukadde ke kamu bakola ne cake eza buli mukolo babayita aba Honeybites. Njagala n'okutegeeza ku bannaffe aba Alson Painters UG bano basiizi ba langi era nga balina obukugu mu kusiiga langi era bamanyi ne langi ki egenda ku kizimbe kyo era mu ruumu ki. Tebasobola kuddira langi yandigenze mu kisenge ate ne bagisiiga mu ddiiro ey'omu dining ne bagisiiga mu kinaabiro. Nedda, Alson Painters UG omulimu gw'okusiiga langi bagukugukira ddala. Basiiga ebizimbe okuviira ddala ku ruumu emu paka ku makalina n'amakalina. Gwe bakubire bukubizo bagambe nti Alson Painters UG namaliriza okuzimba ekizimbe kyange. In fact ne bw'oba olina ekizimbe nga kikadde nga olaba langi yakyo efaanana si bulungi, Alson Painters UG bazze kugonjoola nsonga eno. Bakubire ku 0705 1936 be bannaffe aba Alson Painters UG. Abaseddi omusunsuzi
lyerinnya eryange. Erinnya eryange yenze Abasekeledde omusunsuzi, yenze atuula emabega w'omuzindaalo. Buli lunaku era ly'eddoboozi ly'owuliriza ku mukutu guno Abasekeledde omusunsuzi ly'eddoboozi eryo, era ng'omukutu kw'oli gwe guno ogwagaliwo. Nagamba nti information yonna gy'olaba ku channel eno tetugattamu kintu kyonna ate tewali kye tutoolamu. Information nga bw'eba eyingiddewo ffe bwe tugikwata ne tugikuwa. Kati gwe omulabi n'osalawo ki eky'okukozesa information eyo. Kati ky'ogenda okukola mukwano gwange bw'oba omaliriza okulaba vidiyo eno, likinga, commentinga ki ky'olowooza, mukadde ke kamu subscribinga bw'oba nga omukutu guno oli mupya, ate era mukadde ke kamu sharingira mikwano gyo girabe vidiyo eno ate ne videos endala ku mukutu guno. Agaliwo YouTube channel, mwebale kutulaba.